tukwaniriza ku There is Still Hope chano yesubi. Kale tukulamusa ko nadio sinzo okubango otulabira kitundu kya kusatu ekyonako olwaleero mirembe n'emirembe tuli banaye kituufu eyo kama tukwebaza kubanga otuwadde obulamu n'okutuusa olwaleero bangi bafudde twaniza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina era amina nange njagala osooka okukuzaamu amaanyi nti nnyinziza byonna mu oyo Kristo atuwa amaanyi byonna byetugenda okwogerako ne bitukugambye mu last episode ogenda kubiyinza mu oyo Kristo akuwa amaanyi kasita oba soba Pawulo kugamba amina toyinziza byonna kakati wetwawumuliddemu naggayo tugenda kukoona kuki ku nsonga lwaki omukkiriza tolina kubanga ate weebaka ng'ennaku z'omwezi 3 na31 buli omwezi ogw'ekkumi ogwa buli mwaka awo wali ensonga tugenda kulaba secret reasons ensonga enkusike era yakubuulira mu kyaki tebasobola nakugamba kuba nabo tebazimanyi ayinza n'okulekera okuwaayo kakati ngatagamba nti omwezi ogw'ekkumi ye Desemba yaabwe baba bayingira omwaka muki omujja era tojalaba nti mu Novemba awo balinawo Black Friday nawe tunaabiraba tujja biraba mwe bateera ebintu ku muwendo ogwa layisi ddala balina ensonga lwaki babita tujja kujja nakyo mu maaso bwe kiri kati 3 ekiro eyo saawa 6 njazi kusanga ng'otunula muli active nkwegayiridde bwegayirizi 3 na 31 wobadde tokikolangako try n'ekirala mugambe atusabire ekisa tomanya naffe wano abatishi twakibayingizamu by the way TV bwe kiri buli ennaku 3 ezisembayo mu mwezi tubadde tubeera mu kusaba kituufu nnyo era ekiro ekyo ne tubeera ffenna live streaming kakati abadde Still Hope namwe mutusabire tomanya tuyinza okikola eno ab'oluzuuni soka tubalekamuko tubakwata mutunanga tuli muri serious nga temuli kusumagira kati 3 be sober minded beera bulindaala nnyo ng'olaba nti bagenda kugula wankaki zonna bagenda kuta buli kyabwe kijje kuno ku nsi kitambule weziba restaurants they are going to come bafumbe kuba balina restaurants cafe ne hotels z'enjawulo ze bakolagana nazo ayo naye tebalina basobola okujja ewundi bakusaba omulimu n'obawa kati saawa zino bayingira ogw'ekkumi nga bakoze agenda nti ngenda kusaba Mr. Gundi omulimu ebyabwe si byaffe nti bya try and fail ffe tubeera mu try and fail ebya byashwa ddiiru nti tebibagwako bugwi si kibwatukira ngaffe alo bansabe kibigwako bugogo naye ngate it is a must every day bwe kiri ne kati ne kibanga ekyamagero ne kikugwira bugwizi obansabe olwalina okwita nomukama ngamba okitegeera kati bayingira ogw'ekkumi nga bamaze dde okukola buli agenda essebo nti kaakati gwe ali tugenda kukutumawa nti waneeno tugenda kukutuma ebugoloobi okitegedde nkitegeera ebugoloobi tukutumawa nti mu hoteri yiino kankuwe watu taata n'otamaza nti kaakati genda awo genda tukubira ettooke genda abo bantu baffe kati gendayo n'ebirungo bino bwe balina ebirungo okuva eri oba n'agalungo okuva eyo nyaanya tutungulu tukaroti otegera tomato sauce baba nabyo naye enjawulo nti biki tebiba nakyo
tebanga bya bulijjo bino. Tebanga bulijjo nga bya bino. Ate biri spiritual poisonous. Birina obutwa obw'omwoyo. Birina obutwa. Birina kuliibwa bo. Bibaffe wetubira bitukosa. Bikukosa. Tuba nti babikozesa okukosa okunafuya bakufune. Bo. Biringa omunyu. Yes. Biringa onokwata omunyu n'oguyiwa mu mata. Ate oba oyonoonye. Ati kati webikola. Oba oyonoonye. Nti n'okwata empeke z'omunyu nnya. Essebo. N'ozisuula mu kidomola ky'amata. Ng'ogenda weebake ng'oli kushiwa ddiiru. Yakuyiwa. Tobonaabona. Todaaga. Essebo. Kati ebirungo byabwe. Mpulira bulungi. Naye weebiraba wano physically. Bifaanana bya bulijjo. Kyogamba nsobola okukola kyefu ng'asalaasala akatungulu bulungi. Mugamba ne kutunyaanyadyeko. Otubisi. N'osalawo okuba ekirungo sadida. N'ogamba nnyongere. Kumbe gwe mwennyini oli mu kwekuba katwa akawedde emirimu. Kati ebyo birungo bapaakinga nga tuyingira October. Kasa twayingira tuti nti lumu October ne babiteekateeka. Mugaba aba waitress. Bano bagundi. Bakola aba waiter. Mugaba aba chef. Muvuge ku motoka musuleko be musuula. Kitegedde. Kitegeera. Mugende muze saloon. Mubeereeyo. Pakinda gambe nabo beesunze okujja mu katongo. Ekyomukisa omulungi amukyaki tebagenda kujja. Ekiki tebasobola na eyo gye basenga n'okwagala. Mukyaki bagenda kujja. Ate nga temubegerako era fulayi. Bagala kujjamu overnight. Iyo bazibe mukama bannange. Ajja kujjanga yenna endabika ajje katuuti. Awo ga bulaza 10 aba amaze oyoola. Akukumbye. Teweetaaga nti bulaza ajja mugamba I love you. Wano aba ayogera yaza nga gula omutima. Nga guba open. Kali wagula omutima ye nga akasuka spells. Nga zimuyiga. Abeera okuva mu kiro ekyo kimu. Essebo. Nga babulaza mu nsi ey'omwoyo abalina agenda bakyaliranga. Bonna abo. Manyi twabawona. Kibeera ndikugamba nti ennaku ezebbiri. Essebo. Naddala bw'oba oli mwegayirizi. You know what it means. Omanyi kitegeeza. Omanyi kitegeeza okuba nga amagombe gonna agagudde. Gazunge. 48 hours. Ziba nyingi nnyo. Eba 1 minute. Ng'ekintu kyetabudde. N'abaleka edistrict yonna nga muli kuŋŋaŋŋala. Mu ddakiika embwe. Kakati 48 hours worldwide. Ganda wange. Kiwano wokka. Nsi yonna. Kakati mwezi ennaku. Oba onoonya omubeezi. Mpulira. Beera careful. Mbe mwegendereza. Era oba onoonya omubeezi n'omufuna kwa 3. Ngaza tumo olumu. Obomye. Ulaladi. Soko osabe nnyo Mukama. Akonfaminge. Asooka ateekemu sitampu. Asooka ateekemu sitampu. Nnyina ne kabulaza kasobola okusoberera. Ne kakondamu sitampu. Ebyo feke. Kati ekiro ekyo twali tubeegayirira. Tubeegayirira nnyo. Kiwe ennaku ezebbiri. Ziwe Mukama. Zimuwe. Bwe kiri. Zimuwe. Kubanga they are everywhere. Kiri buli wamu. Strategies awedde dda tebali nga kkanisa. Kati ffe balokole ekintu kibanga ekyakuguddeko obugwi naye ng'ate wakimanyi emyezi 3 emabega. You don't prepare yourself. Kati kino eno big event yaabwe bagisaamu nnyo ekitiibwa kubanga bayingiza mwaka omujja. Kyo kituufu. Oshegera. Twogedde ku birungo. Era mu maaso awo tujja kuleetera ensonga. Lwaki Galiki tebamwagala? Ensonga weeri awo. Ensonga nnene. Ddala. N'ekyokubiri tujolaba. Lwaki guno omwezi lwaki December. Essebo. Oba Christmas twabiwandiise. December oba Christmas. Lwaki bagiyita their first harvest. Amakungula agasooka. Lwaki bagiyita amakungula agasooka? Ensonga nnyo bakungula. N'amaanyi.
oba waliyo period sitaani maasinga oyolera ye period okutandika mu November awayola buyozi akukumba bukukumbi akwata ekitimba akwata weyo n'ayera bwezi kyekituufu bagiyita their first harvest. We shall explain that into details. Bwekiri bwetofaayo bwatategera Luganda gena ku mukutu ogwa tishi TV ojja basangayo ab'oluzungu tubeereeyo na school fees waffe tumugezesa tulabe olwangamba twaviiramu awo nouns ne pronouns mbyawula consequence sentence. So why is December called Red December? Era tujja kujja nabyo tebagiyita this December but balina period between November and December. November 1st paka December 31st bagiyita their first harvest. Kasha tuyingira mu 11 nga paka batuyingidde harvest period kasola November lumu eyingidde paka December 31 ebagiyita harvest period kukungula kuyola buyozi kati nkusabira oleme kubeera omu ku makungula ago ge bagenda ofuna. Yesu yatwa Bible nti amakungula mayitirivu naye abakozi batono. Kati ate oli abakozi bangi yewerako n'abantu ne bamukolera beings oza bali bokka yagwana be bamukolera abamu kuno yabakyusa dda eriyo kati bali basubjecting eriye zisekako mufo gy'okusekako FM zisekako AM wamera aliyo emikutu nga wali waggulu wabayaka FM wansi waliyo emikutu emirala kakati esebo eriyo beza kubanga bagikyusa ku AM esebo. So ekiro ekyo bingi ebigenda okukolebwako bwekiri nga n'amasomero agamu gye mulina abaana bagenda jaguza Halloween bala bambaza obukookolo kitegeera bo bagamba is the what gundi eyo is the visitation kukyalirwa of the dead abafu bakyalira ku balamu era bagiyita the day of the dead olunaku lw'abafu nawe omulamu n'olweyagalira obutuufu lubeera 31 naye emikolo gitandika 3 naye ng'olunaku olutuufu lwennyini lwa 31 so batandika naye kati gino emikolo gye giboosting olunaku kati tosobola ginyooma 30 naye eri inclusive. I've never celebrated Halloween. Is it bad spiritually? I don't know why. I have ever celebrated Halloween. Is it bad spiritually? Katonda wange abuze ntule bugenyi nti abayi mwafumbye ku ntula alimu answer akukunya obanga abekuzizaako Halloween esebo buli asatu mu mwezi tuuka olina connection gye bali olina akakwate kiringa ono gw'emotoka n'ogiteekako microchip bwe kiri niwegende South Africa ekulaga nti ndi wano kakati gwe Halloween bakuteekako akabonero nti oyo waffe oyo n'oba wadduka n'owebuzaabuza era ku asatu mu lumu sigino zonna ziraga abaabo we bali nte oyo baza okukyayako mu birooto ne bajja baza okukyayako mu ngeri emu oba endala gwe toyinza gitegeera okujja mu ngeri y'omulimu between 30 and 31st n'okubeera careful bwe kiri something can happen to you amazeeyo sentence okitegeera so be so careful nebi Halloween byammwe si birungi nnyo abantu babisabise kati balaga nti birungi olala compromise nti baneba bonna bagenda jaguza Halloween nakati nze nkinaalabika kitya nayinza embeere wano nanangula kisibe enyuma kakati ate nekirala budobola mulaba osanyuka ku kangende sanyukako n'abafu
Mukuba kabozi. Mukuba kabozi. Nakunyumiza ebyemagombe. Nakutegeera. Kale. Yesebo. Kyekyo. Kyennyini ddala. Ndowooza twetoololemu. Bwe kiri. Tukomewo. Tulabe. Exposing 2 days foreign angels and demonic command to walk on the physical world. Tugenda kubalaga ennaku zino ebbiri. Lwaki? Foreign angels. N'emizimu giragibwa. Bagiragira okujja okutambula ku nsi y'abalamu. Kyekye okutiddemu. Sitidde naye munnange. Ate temwewunya ku zi kampeyini zammwe nga bali okuba lazima ogamba wamaanyi. Kyekyo kitegedde abeewo omusajja abeewo. Funa Yesu. Twala Yesu muganda wange. Ntegeeza Yesu. Alugatu gwe tugamba. Twala Yesu abeewo emirembe n'emirembe. Amina. Kubanga ye obwakabaka bwe bwalubeerera. Pabunyenyezekeka, tebuwambibwa, mu bukumpanya. Tebuliko kalulu. Tebulimu omulamuzi Simon. Temulimu byabakama. Ate temulimu mabaati. Gamba Yesu. Nkwebaza. Kubanga oli mulungi. Ngize ekitiibwa n'amatendo olw'obulamu bwange. Njatula Kristo obeera omulokozi wange, omununuzi wange, mu linnya erya Yesu. Amina era amina ddala. Katwetolemu dakiika emu tukoma n'ekitundu kijja kubeera kyakuna. Ekyo tukimala jasooka tufune ku lwendo lw'amazzi bwe kiri. Kale mu dakiika emu katweyongereyo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.